Ab'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics Ubosi Mufunze bafulumiza ebyava mu kubala abantu eby'ekiseera okwaliwo wakati wa 10 ne 19 omwezi oguwedde okwetooloola eggwanga. Okufulumya ebibalo okubadde ku Serena Hotel mu Kampala nga Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu. His Excellency the President. Akulira ekitongole kya Ubosi mu ggwanga Dr. Chris Mukiza yafulumiza ebibalo bino ng'alaze nti bannayuganda kati bali obukadde 45 mu emitwalo 9 nga beeyongeddeko obukadde 11 mu emitwalo 3 mu kubala okwasembayo mu mwaka ogwa 2014 okwalaga nti bannayuganda bali obukadde 34 mu emitwalo 6. Now 45.9 million, up from 34.6 million counted in 2014. Dr. Mukiza ategeeza nti ku bantu abo abakyala bali obukadde 23 mu emitwalo 4 nga bakola ebitundu 5 ku buli 100 ate abaami bali obukadde 22 mu emitwalo 4. 1% females in our population. The males are fewer. Agambye nti mu kubala kuno amaka gali obukadde 10 mu emitwalo 8 okuva obukadde 7 mu emitwalo 2 nga bugwali mu 2014. And they didn't leave anybody behind. So we ended up with around 10.89 million households, which is an increase from 7.2 million households that we covered in 2014. President Mukwogera kwategeeza nti we yali akakwata obukulembeze yasanga omuwendo gw'Abannayuganda mutono naye ng'abantu bazaala nnyo olw'ensonga nti abaana baalinga bakola emirimu egy'enjawulo ku myaka emito ng'amaka gaabanga n'abaana abangi gakolanga nnyo. In our traditional society, the children were also laborers. The incentive, that was one pressure, to have many children. President ategeeza nti ebivudde mu kubala byongedde okunyweza Uganda mu mawanga agali mu luse lwago agali yaddeyaddeko kuba n'ebyenfuna byeyongedde okukula. We have indeed entered the lower middle income status. Ebinaava mu kubala abantu ebyenkomeredde byakufulumizibwa mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.